National Unity Platform olunaku olw'eggulo twabadde n'olukiiko olwabadde lwaniriza Bannakyaggwe. Yes. Bannakyaggwe bakyadde ku kitebe kunina babaddeyo bukalamu era njagala okwebaza Maama Betty Nambooze mu bufu bwe bumu olw'okutuleetera abantu baffe ne babanga ensonga semasonga ez'okununula Uganda bategeera butya bwe zirina okutambula na butya bwe tulina okuzitambuza. Njagadde okwogera ku nsonga eno, njagadde okwogera ku nsonga eno eya programu eno. Namwatulira si programu ya kusaaga. So sirowooza nti n'abagiwuliriza baba basaazi. Programu tugikola nga tetukyamuukiridde. Yes. Tugikola nga tuweereza bannansi era nze buli bwenzija wano mbanziza okuzanya paati Kayongo, nze buli bwenzija wano mbanzize ng'enkya ewatali lunaku lulala. Buli bwenzija wano mbanzize nga enkya ewatali lunaku ki lulala. Kubanga singa ntwala omulimu n'obuvunaanyizibwa buno ku lw'Abannayuganda nti gwa muniino, yes, mba nsaagidde mu kuzanya paati yange. Era tebakulimba Kayongo nti buli kye twogera wano kiwoomese ettooke, kiwoomya nakabulu. Ate twali wano naawe nga tutematema tugamba naye eno paalamenti, yes, ye paalamenti eno bwe yandibadde ne bakuteekako tebakugema mu nkoto bakola nti iwe tinekyo twali wano. Ozanya paati yo naye oli alowooza asobola okuintimidatinga okuva mu kuzanya paati yo. Yes. Now nze bwe nzija wano nsengejja nnyo obuvunaanyizibwa ku ebyo bye ngenda okwogera, kubanga mmanyi nti waliwo abeewa obuvunaanyizibwa obw'okugolola ensobi ate nga bo bennyini ensobi. Kati ne weewuunya ensobi eyinza okulaba ensobi. Ensobi tesobola kulaba nti ensobi weeri. So mba mugumu nti era tosaana kulaba. So programu eyaliwo gye twakola ku luli sabiti ewedde ebigambo bye nayogera gwe wasooka okumpeereza ka message nti owaayi bulira ate bino bagamba nti wagambye nti Obwakabaka tugenda kubujjawo. Kyogamba nti abantu abawuliriza programu eno bo tebamanyi nti ebigambo ebyo tetusobola kubyogereramu. Kayongo nange nakyewuunya kakati be bantu baffe. Nina omukyala eyo bamuyita simanyi bulungi linnya lirimbuzaabuza, ffe wano mu Uganda tubayita ba Julian naye empuli bamuyita Wulian. Wulian yeyegatta n'abantebe post, I'm told, okutandika okutambuza obulimba buno. Omukyala oyo yankyazaako lumu ku programu ezo zebayita Twitter Space. Simumanyi. Some finding worth a second chance to have an interaction kubanga nalaba nga ali out of touch, a forcing accent kugamba nga ndaba omuntu ebintu nga temufaayo bulungi, exposure excitement. Kakati ndowooza nalowooza nti ate asobola okujja stopping from my calling. I have been at this game for a very long time of removing dictator Museveni. I have grown to understand the challenges and the hazards, the occupational hazards. Kubanga omuntu yenna nga wasomako era n'osoma n'obitegeera ng'oli ne mu nsi ezitegeera nga tonnawandiika osooka n'owuliriza. Yes. Ate no programu twayamba ensi tuji broadcastinga for free. Yes. Tuina be tujjako sente tuji broadcastinga for free. So omuntu yenna nga oyagala okubeera intellectual n'obutafuna relevance ku social media handles zo nti watwitinze ku mufumbiro, manyi waliwo kati ate abalwana
okufuna ettutumu kuffe kati ndikuwadde so kakkana bw'oba olina okutangazibwa kwoyagala okufuna kuba ffe nga nze ng'omwogezi w'ekibiina ky'amaanyi g'abantu buvunaanyizibwa bwange okusomesa buli muntu era nina ne gye nsomesa ewatali wano ku lediyo ate ng'ensomesa ndala ate nze manyi nti ebibiina babisengeka ekyabagezigezi n'ekyabasiru n'ekyabatategeera bibayo mu ssomero era n'osabira omwana nti omwana wange oyo amaleko waliwo kinewo n'amalako n'amaliriza noga nti ezo zafunye nti basobola okumukkiriza ogenda okuluka emikeeka najja n'aluka emikeeka waliwo kineewuunya mu story ye yali etambula olinga agamba nti yadde yaleeta ekyokulabirako ky'abazinga yali ategeeza Buganda anti be bawuliyana n'amanya tetugamanyi ge beetuuma naye ayagala okucriticizing omuntu ali ku ground munanga ate kyenyinza okugamba Kayongo abantu abasinga ndowooza bandabira mu ddoboozi lyange kyova olaba nti oli asobola n'okukera ku makya n'alumba kato kubanga yaba amanyawo wenkoma wampulirira naye nze ndi street born kikyotegeeza bugamba street born siri mwangu nnyo nga bwe bampimira ate ndi mulwanyi nze ndi mulwanyi am a fighter. I'm a very strong fighter by the way. Nange nkimanyi. Ne dictator kimanyi. I'm a very very strong, lethal and brutal fighter. Kubanga bino ffe bye tuliko tumanyi omulamwa gwe tusitudde n'obuvunaanyizibwa. Era omulamwa ogwo n'obuvunaanyizibwa bwe butuwadde opportunity obutatunuulira nsonga ntono ne tusigala ku nsonga nnene. Abo bennyini bawuliyana be babuuzanga nti lwaki ebbaluwa zikontana, lwaki ennenya nti Munabuddu, lwaki ennezenga efaanana eti kati ng'eya Museveni tebagibuuza ti lwaki yawandiise eri ate eno n'agijjayo, because those are revolutionary antagonists. Babeerayo eyo nga bo baagala kudemoralizinga omuntu bamusakolinge. Kakati naye nze siri munafu ku ebyo. Nze Kayongo, my business, my core business, nze core business yange yakulaba nti we defeat with the little energy that I have and knowledge, we defeat this longevity of the Museveni oligarchy. Nti tulwanisa ne tuwangula si byagamba bugambi nti defeat ne tuwangula defeat okuwangula okutali kwa bulijjo kwa bugamba nti they have been defeated tebaba tebamukubye goal emu 2-0 3-0 tulina okuba mu magini ennene n'enkone koleki enywe ffe bwe buvunaanyizibwa bwaffe. So abo abantu abalinga abo tebalina kutumalira time, naye njagadde muweeko obudde bwange obutono amanye nti si bya bulijjo, si bya kusaaga kulowooza nti osobola okubuulinga omuntu mu rooli ye gy'ali mu kuzannya ng'ate tosobola nagikola. So kyotasobola kola, let those who can handle the fire take on the heat, because we know why we are here in a jungle country. You can't live in a jungle country, I can tell you that, and do what we are doing. You can't. We are very 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 few people in Uganda who can live in this jungle country and do the work that we are doing. Put respect to that. Bajita Pearl FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo eyo gy'owulira mu muzindaalo ye Pearl FM program namwatulira. Alex, yes sir. Waiswa amyuko mwogezi w'ekibiina kya NUP. Jo twa nabadde ndabibadde bigenda maaso ku kitebe nteekateeka ezitambula n'ebirala. Waliwo abantu
abazze nga beetonda olw'ensobi ze baakola era nawuliddeko ne statement ya president Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti abantu abazze okwetonda mubasonyiwe naye tebasuubira nti banadda n'eccepe zaabwe. Statement eyo saagitegedde bulungi n'akivunanaga temusuubira nti banadda n'ebitiibwa byabwe. Njagala olambululemuuko ng'omwogezi amyuka omwogezi w'ekibiina statement eyo. Kayongo munnange ffe tetulina National Unity Platform n'obukulembeze bw'ekibiina obukulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abantu the ghetto gladiator, Uganda's revolutionary front runner, our generational vision bearer. Obuvunaanyizibwa bwaffe si kuba na ntondo nakyogera wano si kunyiigira abantu butaddiza si kufuna kusiga bukyayi ku bantu baffe kubanga obukyayi tumanyi bwe tulina okubusiga ate we are all human beings. Omuzungu agamba nti error is to human. Ensobi zikolebwa bantu. Era abapima minzaani y'obukugu bw'okubeera nti omuntu oyo abadde successful tebamupimira ku birungi bimufuula successful, bamupimira ku bisiriko byayiseemu okubeera successful. Nti Kayongo tebagenda kupimira kati omuntu ayagala okupimira ku buweereza bwo talina kupimira ku buweereza bwo bw'ebibuuzo by'obuuza Wayiso by'omanyidde omubuuza buli lunaku. Alina kupimira ku bibuuzo ebyo ebizibu by'obuuza Wayiso nga ne Wayiso teyandyagadde obimubuuze. Naye n'oganze ndi munnamawulire kati ngera bw'okireese muna kire ekisoose wakimbuuza. Bwe nkiira mu bukyamu ensi yategeera iwe obozaanye paati yo. Yes. Tuli walala. Kakati obuvunaanyizibwa obwo nti ng'oli munnamawulire wa paalamenti wandibadde mwangu nnyo sipiika wa paalamenti okugugulirira nga mafiya n'akugamba nti ebyange biveeko naye ne bwe baakutuukirira mu kutiisatiisa ku nsonga y'enguzi nga tunnyonnyolera ku nsonga ya Masias Mpuuga baakutiisatiisa bw'oba ojjukira baakutiisatiisa program ziri ku record. Kyetugamba bannayuganda baddembe okuddayo nekugamba nti Kayongo gwokoze mulimu gwo ate gwe wankyaziza gali twayogedde mazima kati olwalero amazima gakola ki olwo nga baddayo baga nti Kayongo yali muzira yayimirira ku mazima. Kakati tetugenda kuba na budde kwetondera kuba na ntondo kunoonya bantu kutwagala kyobolaba mu revolution eno president yatugamba nti you can be you don't necessarily need to be friends to be in this revolution. Tetwetaga kubeera ba mukwano kuba ekitugatta ensonga eyaki ey'okwenunulako enjegere zino ezatukusibwa nga bamaze okutuwamba ne batufuula abadde okwaboobwe. Tetolina ddagala mu ddwaliro enguudo zifaanana nga bwe zifaanana nti n'abantu baffe kati osanga oluguudo oli n'aba musanyufu nnyo nti afazaali weeruli kati twafuuka bafazaali afazaali era kale afazaali twafuuka ba afazaali. Kakati oli bw'aseerera ne yeetonda fate si buvunaanyizibwa baffe okwongera nga tomunyiigidde. Oli bw'aserera ne yeetonda si buvunaanyizibwa baffe okusigala nga tumunyiigidde naye tumuzaayo ku kiri nti tulimulabiranga ku bikolwa bye yadde yeetonze. Kwaba oba obadde deputy president n'ogenda n'otunda banno toyinza ate kudda n'ofuuka deputy president naye osobola okudda ne tukulaba bw'otambula n'oyita mu rehabilitation school ne tugamba nti ateredde kati awo tomanya bannansi basobola okuddiramu ne bakuwa obuvunaanyizibwa ate obulala. Kyeyabadde agezaako okunnyonnyola nti oyinza obutasigaza bwesige nga bwe tubadde tubukuwa
President agamba nti obwesige tosobola kubanga otuliddemu olukwe yes. n'osigaza obwesige bwe bumu obw'okusemberera olutaali. For example njiwe ntya olaba bw'okeera ku makya n'ogenda ne weerira embiviyo ng'oli musiraamu tokeera bukeezi ku makya ekyakwata wuzu nti ogenza ate kukola kikusaala nga bagiridde kyeyagalire era olina okuddamu n'otoola shahadu ne bakusabira ne balaba oba olinamu akazoole koogwa ne batandika okuyamba. Mu Bayibuli bagamba nti eyeeteeseteese yakola ki? Yasembera. N'agamba ekyo nakikusomesa wano nti ne bw'ovugako faaza n'okera ku makya n'omutwala n'omutuusa ku mukyaki bw'atuuka wali ku mugaati gwa Mukama omubiri gwa Yesu era kibasooka nti eyeeteeseteese kati bwe yabadde ekiro mulatala kabazina ng'oteekawo amiina. Bw'obagamba nti amiina otuuza nniya Mukama n'akusaasira bali bamiroomira. Ate omusajja oyo Masaka banga atagenda kagaati ali akagaati sirina bukakafu sitera kubaayo anti gw'okalya ate nze nkalya anti kasita okalya nga kati ffe olina okalya n'obeera n'ekyana kimu anti kimbuza eri gye mukalira temumanya kikosi kyammwe abakalya anti eno empeta yekakutwalako wali naye waliwo bannaffe boolabanga ate ye we bayita ye asigala atudde n'ab'emmundu benoga nti depiu wagwan depiu wagwan eno lwageto kati abageto babitegedde so eyeeteeseteese yasembera kati gwe bw'ojja nga teweeteeseteese ne bw'onaaba mukkiriza ng'oli mukkiriza era osobola okuba omukkiriza era osobola okukola ki? Okuba omukkiriza naye nga teweeteeseteese era tosembera. Ontegedde bulungi? Kati tosembera nani tamongo talina kusembera naye ye munaye mukalabakalaba era ojjukira ebbaluwa eyava eyo Bukedeya ngaga naye anitono lwaki asembera already yajala ate kati afuusa ajala ate ajja mu byebakatuliki nabye ayagala ali akagaati yayagala atabule buli kimu. Ebbaluwa yava eyo waabe Bukedeya ng'abatabudde abakatuliki bagamba ajala ate ekimuliisa ebyabandita ate kiki teyakoma bukomi kukyusa biri byokka n'ebyeddiini yabitabula nga bwatabudde ebyessente n'ekitiibwa kya Uganda. Kakati omuntu yenna ffe bw'okomawo omukisa nga tukubanga ffe tetulina bwesige bwaffe. Obwesige bwe nnina nandibadde nsobola okunyigira tugeze nga omuntu omu mwena gwe muyinza oteebereza buli omuteekawo ansayo ne munyigira kuba namunyigira nnyo si lwa kirala kyonna n'ekyokutunda mukama we n'akwata ebitumbuwa mu mukama we ebitumbuwa n'obikwata mu mukama we. Nina akantu kenjagala olambulule tugenda kulabira ku bikolwa byo ffe twewa omukisa ffe nakuba naffe president atusomesa nti he is a product of second chances but when you are a product of second chances you do not create a third chance on a second chance. Ontegedde you can only always if for example baga nti Kayongo totaga omutereza nti ayiga okusiba ettaayi ne tugikuyigiriza ne kusumbuwa ne tumanya ati akati agiyize that is a second chance ng'ogiyize tetukusuubira kuddamu discussinga kya ttaayi kati tugaa nti kati Kayongo tutekeko n'ekyekooti nakyo tuyinza okitwala nga another first and second chance naye nga tebiri recurring in the same vein. Tokola kintu kyekimu okulaga abantu nti kubanga obukulembeze kwe kulaba nti abantu buli muntu alina opportunity ffe kyaffe lwaki nti revolution eno yasolooza abanyagulula obukuufu bagamba nti bana bageto tebalina mirimu abakubi b'obutayimbwa ne babuwumula ne bajja mu hope ya revolution kubanga bannayuganda bonna kusisitumuka wamu nakukkiriziganya nti we are on rebirth
it is a new road. We are projecting ourselves to a new Uganda. So empisa feze tusinga okwagala zeza abantu ze banabako mu Uganda empya. Kati mweno Uganda entabangufu tuli baddembo kozesa obukodyo bwonna okwetereza, okweddaabulula, okwenaaza, okuba nti when the time of delivering leadership tugaba ekyo kye tuyina. Kakati obwo buvunaanyizibwa si bwa bulijjo. Chovola abantu tutuka ne tugamba nti no tulina bakansala abaffe kati bakansala be Lubaga 19 twabogerako lulinga ogogamba nti abo munabakola ki. Yes. Ekina kika nti ate tupapa ffe tuli bakulembeze kati batunulire kati bo aba 19 abalonde n'alemu Lubaga tubamanyi tubamanyi tumanyi n'abavugirira enteekateeka tumanyi n'enkiiko abazituuza tumanyi ne bye baayogera nga tumaze okubayita tumanyi ne bye baayogera ng'ebbanga liyiseewo tumanyi ne bye bakola kati eby'ekikujjukujju kuba ffe tuba tulaba eri. Waliwo n'abeejini be bagamba bagenda wa president abe Wakiso bayitirivu we abagende Galuga abo munna temwabafaako anti bwe obukulembeze kati tolaba we batagala kati towulira gwe mwennyini kyekiri kye tukugamba tikakati saawa neeyo buli omu ali ku mavu nti baba taife baba oliko nti baba tezirabuzibwaye tumala akulinga mu nkolayo buyaka kuwinza okuba nga obadde kansala wero C3 kati nga ate tulowooza nti tolina kuba na kifo kyonna kya buvunaanyizibwa kuba bwe twakutuma mu lutabaalo gwe tewategeera byakutwala wali ku bibyo tetukulinaako obuzibu kuba kati otugamba otegedde tiajangu naye eyo namba n'omusambi eyeeteeba buli mupiira nammwe temuyinza kumukkiriza mumugjamu kakati bano abeeteeba basambi baffe naye twabazulamu omuze gw'okola ki gw'okweteeba kati tulina kumala kubayigiriza butaddamu kweteeba tumanye nti basobola okusamba ku ttiimu yaffe ate ne baba nga bali abamu basasule nti weeteebe omanyi defender ayawuza nga musasula abamubi nnyo nga mpuuga mwe mugenda mu maaso oli bamukubidde omupiira ye n'ayawuza ate n'atunula eri ng'atalabye abadde eddire tomuzanyisa ng'oyo. Bagiyita Pala FM 107.9 ekkola ery'omuntu wa bulijjo. Wayiso waliwo ekibuuzo wano ekinsiiwa wakati ku bano abantu betugamba nti batandise okuba enkyukira beetondera president si president beetondera bannayuganda ebiseera ebisinga ojja wano ku muzindaalo nutubuulira nti ono yakoze kino oba ono mwongere okumwetegereza ayongeyojja tajjayo kanzije katojjayo si nti bw'abyogera fe abakulembeze bitukwatako nnyo bitukwatako kuba bamukulembeze munnaffe naye ate abantu aba wansi ebigambo bino byonna bitwogera biva eri wansi yes mu maanyi g'abantu abanatugana naye ono ng'atagala kati si kubanga ffe omusango gwa Uganda guli mu kooti y'abantu omusango gwa bannayuganda guli mu kooti yaki y'abantu yeetuula nekusalira era ffe ng'abakulembeze kyengaye tetulina buvunaanyizibwa kuba na ntondo kuba oli n'abantu abamulinako obuvunaanyizibwa era ababamulaba bwatambuza kubanga ffe tulabira ku bikolwa by'abantu so ekyembi nti ate yamala n'amisrepresenting olukiiko lwe yalimu naye kyendowooza nti ajja kufuna obudde kyakitereeze wanaaba asazeewo okwagala okukitereeza. Tetutunuulira abantu tubalabako mibiri si myoyo abantu tubalabako mibiri si myoyo. Njagala omanye nti ffe olutabaalo lwe tulina lunene tetwagala tubeere we fight so much not to have small wars. Yes. Oba ntegedde? Yes. Tetwagala kuba na butalo obutono. Tetwagala kuba mu butalo obutono kubanga olutalo lwe tulina abannayuganda lwe batusuubiramu lwe lw'okumamulako nakyemalira. Kyova olaba nti ne bannaffe abamu ababa bagala okutuyingiza mu ntalo ezimu tubaleka ne tutayingira ntalo ezo kuba tezitugasa. Olutalo olugasa bannayuganda
oluletedde byonna bye tweyagaliza bye twayagalanga bye twafiirangako bye tweyagalizanga okubanga tebikyasoboka bwe bwannakyemalira. Gwomanyi nti nakyemalira akufuga bubi n'akukyala ne mukyalawo. Yes. Nga mukyalawo naye akooye okubanga akasepiki ye buli waayiwayo ayiwayo supu. Njagala tuwunzike ku nsonga ate bandeke tugende kubakwata. So abantu bangi n'abamu nga baba tebalina gye bazizza misango naye bo nga olwedde beekolako obujulizi ndabika eyo ninayo obuzibu. Kadde mwako. Eriye n'abatalina misango naye nga ye yeewaako dde obujulizi ffe kati tunagimanya. Kubanga naga oli generational vision bearer omuntu aliko amafuta Kayongo akulingirira maiso ate president akirina akulingirira ati maiso abala ajja omukoba nti wakoba nti ogategedda kyobola abamuze mambala balinga oyo era kekali ke bagamba nti mukambwe akuyitibwa. Ekyokubiri teyeetisse buvunaanyizibwa bw'amakaage. Amakaage yali yagateekateeka yeetisse buvunaanyizibwa bw'Abannayuganda. Ng'obuvunaanyizibwa bw'Abannayuganda tayinza kuba na ntondo, tayinza kuba na bbuba, tayinza kweyagaliza, ayina kubeera sacrifice to deliver the generational vision leadership. Okwogera ebyo ebigumu abalala bye batandyogedde. Okusimba Nakakongo kubanga kati nga ku nsonga gye twabadde twogerako eyataputibwa Bawuliyana ekifuula nnenge. Topic yali very clear. Yali extremely very clear. Nga nkugamba nti mu dictatorship buli kintu kigwa. Kati gwe kyoba toyagala kukiwulira, it is up to you. Kubanze mu kibiina kino ku Paal FM ngezaako n'okuwa abantu examples. Yes. Genda gwe mu byafaayo some 1848 revolutions, genda osome na 1820 revolutions, genda osome 1848, 1920, genda osome 1789, genda osome Bolsheviks. Go and study about all the revolutions. Omanye nti bwe mutaba pro people nga temuli pro people, finally you fall. Bufalansa bayagala nnyo Napoleon Bonaparte. Yes. Napoleon Bonaparte mu the Italian campaign yagamba Abafalansa abali baweddemu amaanyi abajasinga bagenda mu lutalo lwa Italian campaign. N'abagamba nti tugende mbakulembere mu lutabaalo luno. Mugenda kudda n'ekitiibwa n'ebyobugagga na buli kimu ebiri baagaza bakyala bammwe. Yali yakamala na kuwasa kubanga ntera okuwulira abantu nga bate bamanyi agenda kwolwo olutabaalo. Ne bagenda ne balwana ne bakomawo nga bawangudde n'abatwala mu campaigns ebyo nga amaze okutwala amadalaka. Naye ng'ate olwokubanga yali azze alwana mu revolution yayamba nnyo Bufalansa okuyita mu kittabantu ekya Reign of Terror. Reign of Terror kyekiri kye nabanyumiza ekyalimu okutemula nga buli omu atemulwa. Omwali ne Louis ow'e16 ne ba General Lafayette. Yes. Kakati ebyafaayo ebyo mbikuleetera ggwe bw'oba oli mugezi ekimala omanye nti if there was collapse of the French Revolution, the French monarchy, what can have our monarchs be sustained for good? The monarch must be pro people. Era nze nwanirira okubeerawo kwa institutions zino zonna nga ziri independent. Kyobola bankugamba nti mu government ya National Unity Platform tugenda kuba ne independent institutions. Bwebanga bwakabaka bubeere bwakabaka, ate Bannayuganda bo bwakyabazinga bubeere bwakyabazinga. Nga ali mu bukulembeze bwa president tabalinnyirira, tabalemesa kuba wamwaganya kukolera abantu baabwe kubanga kiri kya buzaale, kiri inborn, tokipangisa, tekikubwako kalulu. Kakati ekiyinza okukyonona be bakopi abaagala okufuuka kyo.
toyinza gamba nti nze saagala lwa kabaka nga Nwanisolo ne yeepanga okufuuka kabaka omupange kuba nze Nwanoono ow'okupanga alowooza nti ye bw'avaawo atusikize mutabani we amepanga ndiyo kintu ndivyo era tukikulaga nti njagala nnyo buno obw'obuwangwa kuba Nwanoono eyeepanga Nwanoono akola ki yeepanga ekinwanisa eyeepanga nti nze mmanyi kabaka bw'aba akola ki bw'aba afaanana kabaka azaalibwa nga kabaka leaders are made kings are born ako kategeri leaders are made they can be made they can be born abakulembeze basobola okuzaalibwa abakulembeze basobola okuzaalibwa basobola okukolebwa ne babeera abakulembeze naye bakabaka bazaalibwa tebakola bakole Katonda ayagala kola bwa kabaka nze kyobulaba naye mulwanisa kakati siyinza kubanga Nwanisa apanga ate nenwanisa n'abaddala mba nekikyamu kuki ku mutwe kati gwe atawuliriza Uliyana atawuliriza n'oyagala olowooze nti ogenda kusponsoringa obutawulirizaabu mubawuliriza mweno program you're mistaken tosobola kugikyusa reelu yaayo we are very assertive we know what we are talking about ate tetuli ba bulijjo nze eri gye nsibuka ndi ku record nze first personal assistant wa Katwikiro atakyukanga paka leero nze first personal assistant wa Katwikiro w'e Busoga era nze omu ku bavubuka abato biri ku record n'emmengo gyebiri n'eri gyebiri abajja emmengo okubenchmarkinga obukozi bw'ennono n'emmengo speed kwetambulidde bali bamaliriza kizimbe kya Masengere ate nze nkulidde emmengo I'm a boy of Mengo. Kati ebyennono mbimanyi. Yes. Sibimanyi bumanya mu buwangwa ne mbimanyi mu ddagala, mbimanyi. Mbimanyi mu ddagala, mbimanyi mu busawo, mbimanyi bindi mu musaayi. So gwe bwe oyagala okuntryinga, try me on another front, not that one. Okay. Kubanga nze gwogamba ebusoga twamala ebbanga nga tewaliwo Bwakabaka. Ng'oli asisa omukono. Mweno gavumenti yonna aliko. Era ffe twalwana aliko kubaako. So kitukakatako ffe mukuumirawo. Ate ffe tuzze tuwakanya. Ffe tetuli generation etawakanya kikyamu ku kirungi kye tufiirako ekitulwanisa mu Uganda kuba Uganda tugyagala. Nandibadde we nafuna omukisa ogenda mu America nga nalemerayo kuba buli omu yeegombayo wateeketeeke. Ebingi byoba tutandikirako. Ebyengudde ennungi oba obimazi, ebyobuyonjo oba obimazi, ebyamazzi agatukula eri buli wamu ekicupa kyo gwe tewetaaga kuba na ssente z'amazzi oba toziina bana kicupa. Kuba buli wookyamu oteekawo ekicupa n'onywawo amazzi. Anze ke kakodyo ke nateekawo. Bana kicupa kyaki? Buli we balina abantu abamanyi nti babaawo bangi n'amazzi ag'okunywa gakola ki? Weegali. Twandibadde tusigala eyo. Naye lwaki tutwala obuvunaanyizibwa bannayuganda baatuwola ebbanja nti mmwe mukulembedde olutabaalo omugigi gwammwe mutuguse ku Uganda empya. That is why we struggle day and night to give that as a result. Tewali kirala kyonna. Okay. Mbagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Twagala tugende straight ku bulumbaganyi obwakoleddwa ku kitebe ky'NUP e Kamwokya. Bulumbaganyi obwakoleddwa mu maka g'omubaka wa NUP Honorable Derrick Nyeko n'ebintu ebirala ebigwa mu kkoero. Mawulire ge tufuna gatulaga nti bali mu kaweefube poliisi w'ebitongole bikumaddembe biri mu kaweefube wa kufeffetta balina ebyambalo byefaananyizaako ebyamagye. Byambalo ki bye mulina ebifaananyiza ebyamagye ebisuuza bannamagye nga tebeebase? Tandikirawo Waiso. Bannamagye tebalina tabbu na NUP. Naye akabondo kanakyemalira akakulembera amagye nga kati mutabani we yakulembera abantu abo. Ekiwandiiko kyafulumye, tulabyeko ekiwandiiko ekyekimpatiira nga kigamba nti baakutte abatunga engoye ezo, abatunda engoye ezo, official merchandise shop ya National Unity Platform eri Kavule. Era wabaddewo ebintu ebimu ebyabadde bitwalibwa okulambibwa ebya
akwatiddwa mu kkubo, bakutte Mwami Bukenya omu ku batabani ba ekibiina, bakutte Killer Weeds, caretaker wa NUP Leadership School. Bamukutte oluvannyuma lw'okubalambuza wonna nga tewali kye bayinza kusangawo, kye basazeewo kwe kugenda naye ne bamuteeka mu drone. Abo babajewa era bamujoyo Kamoocha, bamuwambye kuva Kamoocha, bagenze ne balumba essomero lya fashion designer, omuntu eyawangula ekirabo ky'ensi yonna ekyokuba omu ku bannakinku mu kutunga. Asobola okutungira essaati eyaawo we muli mu dakiika 5 n'ogyambala. Asobola otunga ekiteeteeyi ky'embaga first class ng'ali ku nnyonyi n'atuuka ng'amaze okukitunga. So yaweebwa emidaali egyo, era enkola ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okututumula abantu ba wano abalina ebitone, okwongerayo obuvunaanyizibwa obwo. Abadde akolagana naye okumala ebbanga, abantu bangi bakolaganye naye, bamuyita Madoyi Latif, alina essomero lya fashion and design. Essomero baalirumbye ne bamuwamba, alina emyaka 45, ne bamuwamba, ne bawamba ebyalaani bye 5, ne bawamba n'abaana babadde mu kutendekebwa okuyiga omulimu ogw'ekyalaani. So kyannaku nnyo nti kino ekintu bwe kiti kituukawo. Bangambye ne munnaffe Ronnie Guns alina edduuka e Mulago, naye edduuka lye baalizinzeeko. Mwannyinaffe Monix naye bazinzeeko ewuwe gy'abadde abeera. Honorable Nyeeko ye baasusse, bamanyidde mumanyiire, tebamuwadde kitiibwa. Kati gwe Munnayuganda ali eyo, bwe babeewa omubaka basobola okuyingirayo ne bamenya, ne beegiriisa, ne batajjaayo kintu na kimu. Bwe batuuse eri e Kamoocha tebalina kye bafunyeyo okuggyako okuvandalizinga ekitebe n'okwonoona ebyo ebiraga, kubanga balina obujja nti National Unity Platform eyakabaawo jojuzi etandika etya essomero eri kati bannayuganda bonna balindiridde okubangulwa mu by'obukulembeze mu Uganda, ate era n'okubangulwa mu butya bwe tuyinza okumamulako nakyemalira nga tetukozesezza mmundu. Kakati olaba nga mulimu enge, mulimu fitina, mulimu obukyayi, ne mulimu n'obunafu obwa security organs zaffe. Baclaiminze nti babadde ne search warrant, ne bamanyi bulungi nnyo nti search warrant yandibadde served to the Secretary General, kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi tekiringanga, era lwakuba twakwatibwa abantu bano abatalinamu elementary approach mu bitabo mateeka bwe gatambula. Abantu bano bandibadde eyo warrant singa babadde bagiina, gitulowooza nti ne babadde tebagiina, bandibadde bagifanishinze ne Secretary General kubanga bamanyi watuula. Naye babikoze mu kwagala okwonoona, ate nga bagamba nti ebyambalo bya NUP bikozesebwa, ebifaanana ng'ebyamagye bikozesebwa, era balowooza bya NUP. NUP terina byambalo bifaanana nga byamagye. NUP erina byambalo byayo. It's our clothes, engoye zaffe zanjawulo mu marking. Our paraphernalia is different. Eno giraba nti eriko logo ya People Power. Tosobola gamba nti eno logo ezifaanana ya military. Ya military na ya chuma, ya military police ya chuma, ndoza ne ya magye. Toyina oyinza bigatira. Kati bagamba nti befaananize y'abaffe. Bw'obanga kyoyogera kituufu, lwaki okwata Latif eyatunga n'otakwata Bobi Wine? Lwaki okwata Latif n'otakwata Bobi Wine? Ajambala ovulo okwata tunga. Kuba oli omuvunaana Katonda omuvunaana, lwaki atungira oli ebimunyumira? Nti Latif lwaki otungira Bobi ebikola ki? Ebimunyumira. Ewa Latif tebasanzeyo ovulo wadde eki? Waddemu. Ate no trend. Bw'oba oyagala kwata King Saha, kwata Chameleone, kwata abayimbi bonna. Kuba bonna bambala ngoye za camouflage. Ate nga bikkirizibwa. Bikkirizibwa. Era mu nsi yonna eno wano we bawulira nti n'engoye bazitya.
Bobby abantu bagamba abantu bakoogera nti Museveni afuze Uganda ne Bobby afuze Museveni. Bobby afuze Museveni muna. Sinalitidi nti n'amagye gonna galinza okuyinza otuuka wano. Nalitidi nti amagye gayinza okutuuka wano obukulembeze bw'amagye. Batya n'engoyi. Batya engoyi. Kurale za tamale mirundi tayambala kakofira kakamuhozi. Tebuliyo bonga tebabakutte. Buno obutiitiizi bamanyi nti katugenda mu ekisooka bwe babalaba babanyiiza kuba bali very organized, tebalina gwe baali babbye, ba foot soldier tebalina kye baali bakoze. Bano abantu betwogerako bonna bantu balamu. Era tubateekateeka mu byabukulembeze. Gwoyinza omulaba nga foot soldier naye nga ffe tumutendeka okuba omukulembeze okutwala obuvunaanyizibwa okutwala Uganda maaso. Ate gw'ojja kumulaba mwezi engoye zayambadde omuyiseemu amaaso, naye abantu abo boolaba abasinga bayivu, abalala ba bulijjo naye bategeevu okusinga n'abo abafuuwa oluzungu, naye beewaayo ku lw'eggwanga lyabwe. Mwezi engoye vibe mwejjira. Kati ono alowooza agenda kutta vibe, tyakwate abatunzi, tyakwate baani, nti ajjewo ekyengoye ezo okubanga obuvunaanyizibwa. Kati bagenze wanyeeko n'ekibaluma registration, buli awali kaadi zigwawo. Kati banoonya nyeeko oba yalina ekitabo oba yazirina ennyingi, tutandike okubawamba tuba disorganizing registration, abantu bagana okubiyingiramu. Neeyo ku byala abantu abali mu kukyaza enkiko za registration, ba RDC, ba RCC, aba poliisi, aba defense batandise okubakijjanya. Naye ng'enala eyali awo ng'ewandiisa nga teri agikwata ku mukono. Naye kati okukijjanya kukoze eki? Kutandise. Abantu babadde abalala babakwata babuuza ani akulira process y'okuwandiisa abantu, mwakawandiisa abantu bameka? Lwaki NUP yakawandiisa abantu bangi nnyo ate nga mu nnaku nya census yakawandiisa abantu 2,600,000? Mumumanyi mutya bwe twakawandiisa? Ani yabagambye nti NUP ewezeza 5,000,000 ezibakwasa abantu baffe? Bo babijjawa. False intelligence. Kati tetunaweza 5,000,000 ovulo process yakatandika. Ovulo n'obukofiira bye mugenda okuvaako. Ate tubuvaaka sike nyambadde. Akoberayo wakoowa. Naye kati ate ffe tebatukwata. Kubanze kati bwonkwata n'otanzita era bwenkomawo mba nako ku mutwe. Bwenkomawo kuba it is my right. It is my right. It is my right. Nkambadde buli wamu nga teri we baŋŋamba nti kakyamu. Nokulaba nako ne mu America. Ate kati kayinza okubulaku. Obaire otya mwana yo? Nkutiire. Munsawo mwensoose eno nesooka matya. Hemba nakumpya awe nendera we ntaakubo. Nenda kunoni nga ntaako. Ninzoka leka. Mba mulalu. Obaire otya Kayongo. So, okukwatibwa kw'abantu baffe kati oli international designer. Naye kati n'ekibaluma ani atungira Bobby esuuti ezo n'anyuma. Ffe tugenda e Bufalansa naye era byetuleeta byebyo. Kampuni ya Naitiro namba jjajja era bw'atyo ani atungira omulenzi ono empale nezimutuuka, ekooti nemutuuka, bwe ziba ovulo nebanga yeeyo. Ebyo nabyo bibaluma. Ekyo kiyinza okuba omuntu ng'ali ku political mission. Anti bano be mulowooza be tulwana nabo mwe mulowooza nti ba kitalo nnyo. Gwolowooza nti ba kitalo nnyo. Ne bano baali bayeekera munnange. Ebibaluma bitono. Kati gwe Kanyamunyu yakubulira lwaki yakubako enesasi. Naye mbu yakolobola ku mmotoka ye. Mbu oli yajja n'akolobola ku ki? Ku mmotoka ye. So sibe bantu boyinza okugamba nti banjawulo nnyo. Waliwo obubaka buno bwenjagala tufune bwe tukomawo ate tugenda kwolekera ebbaluwa ezawandiikiddwa General Museveni. Ezimu nga zoolekera eri Aigigi, endala zoolekera eri
owayangani bainongo bagaine amagombe gali balya wabegomba mpuga owayangani bainongo bagaine tamagombe gali balya wabegomba twabagamba twabakobera twabagamba nti Museveni ajja kukuleka mu masanganzira yakulekayo yamulekayo yarikayani bantu bali ku macupa baleta gano kati babuuza musawo nti eyo yekakanya omutima obutasa nnyo lwaki ossa nnyo wali ozitwala tebakyabuuza bizigo babuuza kati mpise kendeza supidi ya mutima kagukube owulire kagukube ne banno muwulire anti besolooza nti you know we are lawyers we are the elite people the speaker nebagamba huyo mafia ni speaker wa nani huyo ni speaker wa nani huyo mafia tu kanzi yotandikira ati mafia sawa naliko ino program Kayongo lindako okuntwala mbirango nali wano nengamba bana Uganda nti mbalayirira wallahi mugenda kulabako olunaku nga tutuuse nga bamutaire ku empingu tyayogerera wano twali ere twali tudde wano twali wano wene empingu najogerera wano nali ere twali wali tukali ere ne wano nojidamu naira mni wano Elvis obo muntu nga tuli ngandi mu America but the story was nti bagenda ne African minister nayimirira ebukedeya bagenda ne speaker kato wa Uganda nayimirira ebukedeya nalaga nti awo wonna wange wali ekigo gyenzimba gali amaka gange gali ku ekazi 10 nabba sente za muwa musolo wanekololo wensula wange olaba enguudo zonna ezitali mu Uganda nze nazirya twazizimba mu ekyo era nagende w'omubaka wa parliament leader of opposition WNC namugamba amasomero gange supermarket ezo zange naye oluguudo olwo lwali lusala empigi eddwaliro lyalina okubeera e Masaka nze yagalya nenzimbamu ebyo ebintu byange era ndi bulungi nnyo nali oluguudo lulamba nenzimbamu amaka amatiribona nali eddwaliro ddamba nabba amabaati g'abantu ekalamoja era nze ndi bulungi n'abaana bange omugenyi n'agamba kati ono n'agendako ewaabwe w'omugenyi sipiika woweyo bano n'agendako e Bulaaya okulaba ku sipiika n'amulaga akayumba akatono wasula ow'e Bulaaya nanga munange nzaawo wensula tubeeramu abantu 3 era tubeeraawo era tetulina buzibu motoka agireka wabweru n'alyoka ayingira ewuwe tewali kikomera njagala Bannayuganda manye nti kati ye awo abajjeyo liri epeesa lye erikuleka mu katu kuba ye akuwata kuwadde ayakuwata kuwadde ye ogugwe gwakutega ye ogugwe gwakutega fe twakuliranga tubayo n'abasajja nga ogwawe gwakutega byana era nga tubayita ba dokita bw'olowooza nti dokita wa bisolo naye ye ng'aba alina engeri gy'abitega kati ne jjajja wakutega afaanana oli munyagwa bwe yagamba nti akuzinisa muti akukwanira mu nzikiza n'akuleeta mu ttaala puga zina 5 wabirya ate oliba olina okuzina kati ye jjajja era waabatadde ku ransom kyova olaba ebbaluwa agita public eye nekukuba ate n'agamba bano nga bamukonvinsinze nti banga mumutekewo emboozi nti eri withdrawn kuba yabadde emboozi the format of an original letter of a fake letter ate nga it's an original template must be retracted with the same. It would have been an original template. Si buyaye naye yakitadde era yayagala kiveewo tugane kukyogerako wadde tuba twakifunye. Ate bw'osomerya ebbaluwa eyawandiikibwa nga bagiwandiikira Ministry of Foreign Affairs bakugamba nti Anita Among was sanctioned with serious crimes. Serious crimes of corruption. Kubanga ensi zino ezaffe ezo zoyita nti sanctions Anita takkirizibwa n'omwagaana mu bank era baŋŋambye aba intelligence eya NUP nti British High Commission eri mu kubuuza banka za wano ezagamba Anita anoneyo sente kifo ky'okufulizinga sente. Gono nago mapya kadde mwako
British High Commission yes Bungereza eri mu kuinvestigatinga banka za wano ezakubira speaker ezakubira Anita ajjajeyo sente zikuwa kati sente dulalo adirina mu nsawo adirina ziriwaka ate banka buli omu avuga ati kale poza akolera Anita banka kuba visa kadi anagikozesa atya okujayo sente ne bwoba oyagala muweereza kati ne send wave tesobola ne bwoba mu America kuba sanctions ziba nnene financial sanctions baziteekawo nga ziri deterrent zefaananirizaamu Magnitsky ey'omu America eyateekebwa ku Russia n'abakulembeze ba Russia ba Moldova olwebe bakola okutta Magnitsky eyali omulwanirizi w'eddembe ku lwa Bruda ne bamulwanirira ensi yonna ne bateekawo etteeka ly'okubowa abo abali mu buyinza ne bafuga abantu obumbula ne bababba ssente nga bwe batereka eri kati lwaki ensi ebiyingiramu nti ekugenda n'ekuba mu ttooki kuba tuli mu global world egenda n'ekuba mu ttooki ng'obubbi bwo ate obba otereka eri jukira bali be basolooza ssente ne batuwa mu bajeti ne musoma bajeti ti akatabali kakamu kanaaweebwa nga palamenti sipiika n'abbako obuwumbi 5 muntu wo muntu atya kati bali bwe bakuba mu ttooki ne balaba nti aguze ennyumba era ekenti ya $1 million 5 ampuliriza $1 million aba aguze ennyumba ezimba kumpi nga gundi ennyumba sente ze boononeri $5 million ennyumba 10 million aba aguze ekizimbe ekyagala okuba nga kyenkanankana ne Workers House akiguze London sente azibyewa ku parliament aina ya mayumba ameka abiri government ye Bungereza si abampane tesobola gamba nti oyina ya mayumba abiri engeri gye bagamba General Museveni bamugamba nti General Museveni mu baluwa yakugamba nti nali ngenda Ntebe British High Commission nga muzeyi tova mu office nzija nina amawulire ge nina okuwa kankusanga awe Nakasero tove Nakasero kikulaga n'amaanyi bano ge bavayo bulijjo ne boogeza ag'ebbogwe begayina ku gavumenti eno kuba General Museveni akugamba nti bamugamba tova mu office kanzije n'abalinda ekyamukola obubi kwe kugamuwa nti muno mu gavumenti eno tobona nti mwe muli bayibi aye ate ono mu ebino kati president amaanyi gakozesa okulagira Betkamya lwaki alagira Betkamya atanoonyereze ku nsonga zino kiswaza nti ekyajust kyaswaziza Uganda nti gwagamba nti oli jeno nga byonna obimala ate kiba kitya nga kino tewakiraba ekya top kadawo okuba nti sente azimalawo azitwala Bulaaya. Where is our international finance, where is our finance fraud authority? Where is our finance fraud authority? Ekyokubiri tulekere okuveiringa ebikolwa bino kiri kye bawandiika naawe kye wakaanya nakyo nti serious corruption. What was that? Kuba babidiscussinga naawe babidiscussinga naawe. Ekyokubiri olina gamba nti investigations nti ayinayo amaka eri gyali kyobola batekawo estop kubanga ekiyamba ku sanctions zino nti kati wadde Anita natural ayagala okutegula eggwanga lino ensimbi zaalyo naye ntegula ye kati nga bwe naleetera ebbaluwa kati atandise okuyiiya empalapalanya empya kana akadde ke tumala nga apalapalanya obupya era tulina sente z'omusolo ze tuli mu kutaasa kubono wakukavuula bukavuula ezira kindi ali mu kulya taamwegenda wali akutamweja ku isomero wali akutamweja nemba okuyatamwegenda naye kakati Anita alinga oli mukwano gwange gwe nakunyumiza azijukira namukunyukiza yakulya yalya biscuit yatereka biscuit wali hamu box namba paka ku last day nafe kulasa ndumugamba nti ya biscuit wone blue band kusumu nga wali ya biscuit ne blue band te ate kiroloza yasula bulungi kati Anita bwafanana ali ku kiromo yali kiromo tamwegenda box ya biscuit lyamu nasula ku kiromo kakati ya Anita bano bali atamwegenda
era gavumenti yonna egenda okugwa ogirabira ku bantu bali waggulu mu yo nga bali ataamu egenda kubanga naye bw'atunula eno agamba kangagawale kati baba waiso banaamala okujja mu gavumenti abakamba abataleza ensi nga nagaggawala dda era ne bano bowulira mu opposition abatusumbuwa abamu yeye eŋŋombo gye beematiza abasajja abakulu nti katubbe kati tubbe ne bano tulina Anita tubuzebuze Museveni tutunde Kyagulanyi tube bagagga bano in future we will come back. Ugandans will have forgotten. In this generation we will have forgotten. Bwe mulowooza, are you serious? Abantu babadde basanyukidde ne baluwa ate gye bagambye nti nfu ate nfu etya yeeyo Kayongo as day follows night kati bazanya na PR as day follows night Kayongo ogenda kerako kumacha ene baluwa yabadde yogera ku kasente kano ebitaano n'ebisatu ate byaweire ebitaano n'ebina ojja kubiwulira bikyali kati ojja kuwulira parliamentary caucus eya NRA kuba nayo yeewuunya gw'okwetuma Bakabecha n'ofuna bina ate bano bw'obajjayo n'oleeta abapya nabo baba bana bina bwe kaba ke kakodyo kuba bonna balwanira bifo gwe twalaba Mpuga bwe yali akifiirako tukukwase gwe bagemera mu kituli n'omwibi tukugemye musana mukulu nti ate be timungemye ono sukali gwobona yali waduzi ate ono yalemeraku anti nze amatama gange gabakununu tukugemye wayi ofisi naye olwokubanga obuli bw'enguzi the supreme mwatula mu lukiiko ate babadde ne bebabikkirira bingi kakati nga bagala okusigazaawo akabondo k'abayaaye abali ku ggwanga lino kakati that one is going to bring two questions. What happens if NRA whips its commissioners olw'obuswavu because kati nakyemalira naye ayina akazito k'amaanyi ku ba foreign partners kuba gwe tebakulimba Munnayuganda mpuliriza abazungu abo bwe bajja ne babasigira nti ffe tukolagana nabo basinga kolagana na bano abazungu tebakolaga NUP abazungu tebajiwa sente teri gavumenti yansi ewa NUP sente ne gavumenti z'abazungu Bungereza America bonna bawa Uganda government sente teri nchidamu. There is no foreign country that funds national unity platform. Yes. But foreign countries fund the government of Uganda in operationalizing its budget and fulfillment of the manifesto of the NRA. Nti NRA tambuza evanjiri yaye ya manifesto mu nsi ng'egitambuza n'egitunze eyo bagiwe sente okugiyambako obikubiteeka mu nkola esente ze zijja mu baki mu bazungu kyova olaba oli owa British High Commissioner ambassador wa Bungereza agamba jeno wamu wano bulijja abagamba nti tebamwena kye bamugamba abagamba nti ninda tovaawo togenda ntebe sigale na kasero ndeeta amawulire g'obulyake oyinayo omulyake nambemu oyo tugenda kumuteekako envumbo ku bintu by'ayina Bungereza n'abaana be basomera Bungereza akugamba ng'ali mu parliament nti aleeta etteeka ly'ekisiyaga okulwanisa bafolena okuleeta wano mu nsi yaffe ebiki ebisiyaga abaleeta ebisiyaga sibe bagende Bulaaya ne bajja babisomesa wano ye abaana be abatutte mu masomero gali basomera Kent Bungereza si mwana omu baana babiri ate kati mwe mumanyi bali Bungereza bwe tunadda kubali e Canada bwe tunadda kubali America kakati eno akusiigira ekifaananyi nti Bungereza tojagala America mbi babasiyaga baki naye nga ye yasooka mwenyini sabuni n'ava kuwaawano nadda kuwaabali kati oyo bwamuvaako n'abaana n'abakwata nabo n'abatwala okay naye kati akulaga nti ye alpha and omega era mwe mukolagana n'abazungu ffe ekitutwala mu bazungu Kayongo ekitutwala mu bazungu kubagamba kulekera kukwatagana na General Yoweri Kaguta Museveni ne banne n'okubutabakkiriza kwavuwaza Bannayuganda
teri kiruma Kayongo parliament eyo yakkiriza sente ezisukka akatabali kakalamba okusasanyizibwa Kongo nga tebalina lukusa aba executive ne commander in chief nga tebalina lukusa kuba nagamba nti you have an incompetent and inept era sejusa bigambo ebyo kuba nzize mbyogera ate mmwe abakyabalaata muligenda okutunula mu biwandiiko bye bali babalese mabega lwe mulimanya nti bawaiswa twalina obuvumu bye bali babalese mabega bitya nga bagenzi kuba bajja kuvaawo naye gwe fumiitiriza ate gino emisango bano abagizza bo tebajja kututawanyanga General Museveni bano tebalina immunity whatsoever kyenabagamba nti parliament does not operate with immunity nakyogera the only immunity they enjoy is when they are on that floor of parliament for what they represent of their people but they do not enjoy immunity and cannot hide from liability on misuse of public funds nga mwina ne ruling ya Supreme Court nga mwina ne interpretation ya Leadership Code nga mwina ne interpretation ya Anti-Corruption Act mwe nyini be mwaisa mu parliament nga namwe mwalimu nga waliwo ne president ya handshake je mwayogererako lindako speaker taina immunity taina hatete tubatwalangako mu kooti Kadaga alisi mutute mu kooti ku byekisanja tali mututeyo. They don't have immunity. Ere kyannemesa omusango kutugatikanga Katogo abali mu drama abali abasasule nenga katateze ngende mukavuyo kubanze ndaba mangu nalaba bulabi nga bategese tuwunzika nengamba kanso wange Cassandra n'omugezi wa Eswala Manzani nti baba yo tatawana kala Manzani yali anyumirwe ekyo so dogambe tebayina immune yade kakati tosobola kwen UP era bawuliyana nga bwe nadde kugamba babuuzanga nenge baluwa ziri ku social media General Museveni ziri ku kikati this is the form of communication in the world now ate temukyasobola gamba nti bya social media kati bya social media toli ku sanctions kuba n'amabaati mwasookaga dismissing nga social media waliyo no TV eziti okunchaza n'olumu ne zisasulwa nga zinchazizza bakwata na baganda bange bannamawulire nga bakagwanjala ne babagula kati bayinza kugamba ki kati n'ebibuuzo omuwulira abuuza eddoboozi alikakanyiza kubanga yali alowooza nti NUP yali egenda okugwola okuyimirira ku mazima corruption is evil mu Bible tekkirizibwa era Katonda tayinza butakuweebuula so fe tuli mukuwa ebbaluwa eno tebina kyayinza kukola kubanga bano bonna abantu abamwetolodde bali mu scandals nene waiswa tusibule tuve wano tebalina kyebayinza kukola ki naye okuweebuuka n'okuba nti kati nga mwe ababadde mu opposition nga muzanya naye kati mulina kutambulira ku ntolize era ogenda kulaba ng'abo abakolaganye naye mu kulya $5 million 4 kati babakozesa obutabatwala mu mbuga z'amateeka kuba babatega akanyeebwa kamasu bo bavulubana bakola ki bavulubana Kingsa agamba ntuwage gwe munnayuganda ali eyo kino kyekiseera kyetulina okwekwatira awamu ne tugamba nti mu byonna nga bitulemye Anita Among ave mu office kuba toyinza kubeera na muntu one Commonwealth we are members of Commonwealth nagamba kakati mu Commonwealth tutachakirizibwa ne bamukwata ku nnyonyi yonna nti agenda mu birimu Bungereza Kayongo speaker waba wamaanyi nga tebikola de Dubai yali yakagula apartment agende Dubai alabe ku apartment ze oba yepakire kale ate bangwambi ayina we yabadde babadde banyumiza nayagala mbu asaze kadi nti ya banka etali ku bya Bungereza bali ne bamudiza message sorry you have been this name is flagged for international monetary obubbi kasitensiyo nekwatako bweti so twagala okwebaza ekyo Bobby kyagamba
nti kati gwe tolaba ebirungi bye tufuna mu Bobi okutambula yali tagenda Bungereza naye yabadde Bungereza tanawezaayo myezi 2 ng'agendayo tutandise kubanga Bungereza ffe tuli ba British Protectorate tuli ba British colonies tuli former British colonies kitegeeza nti abantu bali balina influence y'amaanyi nnyo balina influence y'amaanyi nnyo ku ggwanga lino kubanga bino byonna bye tukulemberwamu demokrasiya enkola y'amakooti eyakomoniro byonna by'abazungu oyo mpulira ntangagamba the foreign powers ekyo ekintu kyayambala ku mutwe nja kunyumiza gye kyava bazungu olaba guno gugoye gwayambala ogwo gw'ebbugumu ate munnaye kala gy'alina katekkiriziganya na bbugumu eryo okimanyi ekyate nze ndiko meze nzinako Kayongo so njagala kwebaza abawuliza Pal FM ffe tetugenda kubatiiririra lino ly'eddoboozi eno program Kayongo nagamba nti kati ly'eddoboozi ly'Abannayuganda era waliwo abasala empenda okuginafuya naye mbasekeredde ndabanga ankyaza akyali omuvumu ate omugumu ate nga nange gwenkyaza nakatolera bomba abankuumira oyo atakuumira mpeera twaweze